Kalero ngenda kabulya buli muntu yenna asusize emyaka 18 nga ali mu kukola n'aba beefudde nga lubona ne batayagala kukola. Lwaki? Ffenna bwe tuzaalibwa tutuuka ekiseera ne tukula ne tutandika obulamu bwaffe ne tuva mu maka g'abazadde baffe. Eri abayitamu, eri abaseebengerera, eri abalemererwa ddala. Naye nga omuntu okulemererwa kiva ku nneeyisaaye n'obunafu bwe. Kati gwe muganda nga yenna ali eyo ng'omanyi nti okazaala n'onoonya ekikula amagala eddiba n'obeera nga oyiseemu, genda mu maaso totunula mabega. Saagala nnyo ebiseera ebisinga owa omukisa abantu abaalimwa nga mwatandika mwenna. Omuntu oba nga yalimwa nga mwatandika mwenna n'ogezaako omusika omukolo n'agaana okutuuka w'oli, wemuwalanga nnyo kubanga ekinaavaamu kijja kubeerera kyabulabe gwe ng'omuntu, olw'okuba nti ajja kulowooza nti gwolina ekintu ekyenjawulo ky'okola okusukka ku ye kyalowooza kyakola. Kati ngenda kugamba bwe mba nga mwatandika n'omuntu bakusoma gwe nobeera successful ye n'abaako wakwamira olw'ebigendererwa bye n'akusanga oli ku ddaala eddala n'ogezaako omusika omukolo n'agaana, nkusaba munnange omuntu oyo mwesonyiwe, kabugo kakadde tekaggwa mu buloolo. Omuntu obanga mulogo tosobola musabira naawe na bulogo. Omuntu obanga mubbi tosobola musabira kuggwa mu bubbi era asigala mubbi. Omuntu obanga mutemu taggwa mu butemu era butemu musigalamu. Kanjala kugamba nti gwomanye enfumita tomulinda kugalula. Nkiddamu gwomanye enfumita tomulinda kugalula. Kola ebikwatako, genda maaso kubanga abantu abasinga obungi bafunye ebizibu okuyamba kulungi nnyo, naye ng'omuntu omumanyi nti ono ye ne bw'ona omuyamba lwakiri akozesa ssente z'omuwadde okugenda okugula eddagala ly'abasawo baganda akologe. Genda maaso kubanga buli omu alina kukola kuyitamu. So wenja okugambira mu kaloozo ka leero munnange kola ebikwatako okusinga ebitakwatako. Abantu bangi balemeddwa si lwakuba nti balina okulemererwa, no, bo bennyini nga beeriddemu olukwe ne beefuula kye batali ate ne batandika okuvumirira abo abaafuuka kye bali olw'ensonga nti beewaayo okukola. So toddiranga bunafu bw'obunenyeza muntu olw'ensonga nti obunafu bwa muntu ng'omuntu ate abasaze okubeera omunafu. Omuntu abasaze okubeera w'amaanyi era ajja kubeera w'amaanyi era ajja kuyitamu. Ne bw'ona okwata ensimbi z'omuluge omala bya mbulago togenda kumusobola kubanga Katonda gwe yawadde wattu n'ennume ezaala. Kati gwe Katonda gw'ataawa nga weesuulako wejjako kitegeeza nti ojja kusigala ng'era oli mwavu mu bwongo n'embirowoozo. Kekabadde akaloozo ka leero. Ngenda tusimbula vidiyo ya leero tutandike mpola mpola. Ngenda kusooka kuyisaawo security alert eno nga tugenda ku vidiyo. Njagala kuyisaawo security alert nga tugenda ku vidiyo ya leero. Mwenna bannayuganda mwenna gye muli naddala bali mu Buganda mumpulirize nnyo. Eno security alert njagala buli omu agiwulirize nnyo. Mwenna bannayuganda mumpulirize nnyo ne bannabyabufuzi naddala b'ekibiina kya National Platform mumpulirize nnyo eno security alert. Mwalabye Yoseeri bifo nga temunnaba Yoseeri mu mwezi ndowooza nzijjukira gwali gwa musanvu awo najja ne mbagamba nti Museveni apulaninga bwe tutuuka mu kalulu batandika okukwata buli candidate yenna owa National Platform aleme kugenda kwewandiisa bo bayiseewo abaabwe unopposed oba bayiseewo abwe nti obudde bugenda okutuuka okuta nga bamaze okuwandiisa abaabwe. Nakibagamba bajjukira bulungi mwaliko wano, abaaliko wano mujjukira bulungi wandika nti waliko nayogera ekintu ekyo nti Museveni ateekateeka bajja tuuka okutandika okukwata abantu bonna bagenda okwesimba okukadde National Platform okuva ku LC3 okutuuka mu Parliament bajja bakwata nga tebagenda bakkiriza kwewandiisa. Ekyo nakibagamba bulungi nnyo. Kati olunaku lwajjo bwe yazze okwogera saategeeza nti yazze n'okwogera, yazze n'agamba nti tagenda kukkiriza bapoliisi kuwa baziba misango gya Naggomola beyiro okubata kebere kooti era n'akikola ajja mu bendegera. Ekyo yabadde asindika message nga ategeeza abantu be abalina okukola omulimu ogwo nabaga nti bwenjogera ekintu wanezija ne mwabya asooka n'ateekawo ebbanga ne babanga abakyerabidde oluvannyuma lwakizza. Najja nenjogera ebigambo nti bateekateeka okutandika okukwata abakulembeze bonna bagenda okwesimu kadi ya National Platform badideyinge bamale bawandiise abaabwe gwe bagenda okkuta nga tokyasobola kwesimawo nga bali bayisemu unopposed. Kati ebikuva mu gw'omusanvu okutuuka olwali badde bakyewala yazze n'akyogera lunyejjo wadde n'akala ke yasooka okwogera ngu agenda kukwata abali b'enguzi mu gavumenti. No si bali banguzi, ye yennyini alina okusooka okwekwata ne famire ye n'abaasembayo okulya enguzi nga Mpuuga n'ababbanga bati okuli Sipiika Anita Amongi Nabbanja Amos Lugoloobi n'abalala nga teyabasiba nga baali enguzi nga ne public egimanyi nga teyabasiba. Ekigendwa kiri bwe kiti bo bali mu panic. Kati kye baagala buli muntu yenna gwe basuubiza nti agenda kwesimbawo National Platform bagenda mukwata bukwasi muteeke mu kkomera
nga tebagenda kuwa bondi bakusibe mpaka banayisa abantu baabwe baleke bakikola nduza mwategedde bulungi nnyo yazze n'akyeyogera naye nga nali nakyogerako omwezi gw'omusanvu nzijukira bulungi nnyo era ndowooza video okutandika n'olwali guno omwaka ompya video sigenda kusangako tayito no ngenda kuteekako ennaku z'omwezi lwengikoze ngipostinge baba nteekako tayito zibuzaabuza abantu naye ennaku z'omwezi mumanyi nti nzija olwokusatu olwokutaano n'olwesande kati okutandika lwa video yaleero ngenda teekako ennaku za mwezi njite nadala ku YouTube njoke njiteekeyo mujja kubiranga ennaku z'omwezi ezo mujje mu information gye mwagala kandi zomu kitegedde bulungi nnyo yazze byo n'akyogera mu message yawadde ye tutaategedde n'agamba teri kuwa bondi kino akitegeeza kuba bagenda kukwata abantu kati wano wali kuleba comments wano mwenda bana byabufuzi abagenda okwesiba ku national platform mwegendereze nnyo oba olina omuntu akubanja oba olina omuntu akunonyaako olutalo oba ekintu kyonna ekyekuusaganya ku nkaana z'ettaka biki mwegendeze nnyo kuba nti muli kirimi nnyo kubanga banaatera otandika okubayiga omukomba balye ekyo nga kimaze mu biseera by'amalya ga Christmas ne mu kufundikira omwaka guno Yoseri Kibabulwa ya deployinze amagye mangi nnyo okwetoola Buganda yonna era mwagalabye unfortunately amagye ago tegagenda kodde mu barracks gagenda kusigala mu bantu n'amala gambale engoye za civilian gabulire mu community zaffe gagenda kukola gatya omulimu gwago gwakwefuula kweyita kigatali gagenda bagenda kwefuula ba civilian nenga bayine mundu maka gaabwe gye bagenda okupangisa ngera singa agwawo ekintu kyonna be basooka okukola obulabe ku bantu abali ku kyalo one gwe na Uganda ngoli Buganda ng'opangisa oba oli landlord omuntu yenna gobadde tomanyi najja buzo kusaba ennyumba wegendereze nawe opangisa munnanga ali eyo bw'osanga mupangisa munnonga mupya tomanyi gyakola tomanyi ddirwa akola ayingira kiro olumu abeerawo ebintu ebitegereka ali awo yebuzabuzanga afukanda batomanya be basirikale bone batadde ba deploys across Buganda bagenda kukola omulimu ogw'okusindika information eri Museveni n'okutandika okusipanya ku bannayuganda bonna so njagadde nkibategeeze ng'obudde bukyali mu security alert mutegeere ng'obudde bukyali bino bitubagamba ne mwebuzaabuza ne mali bituukawo ne musirika so kati nkibagambye nakyo mukitegeere nti amagye ge baleese ku nguudo gonna tegagenda kudde mu barracks wabula gamba bagenda gagamba gaggyemu engoye bagawe ssente gatandika okupangisa ku mizigo gabenga gafuna information neggwe mwegendereze nnyo bannayuganda abali mu Buganda strict abali mu Buganda kubanga eno enteekateeka yakoze eki yawedde security alert ewedde kati tutandise akatambi ka leero tukatandikidde wa gowe na Uganda era nga oli mukkiriza naddala mu kkanisa mu kereziya y'Abakatuliki ebintu bingi bitambula mu kereziya y'Abakatuliki ebuna wonna naye tebifulumizibwa nga bwe tuze tubagamba nti Museveni ng'akozesa abantu abaali ku lutinga abantu bangi nnyo mu bufaatha mu sisita era omulimu gw'okutulugunya n'okutta abafaatha n'okubamalamu ekitibwa kugenda mu maaso mu ekereziya kana mwoli mbali temugamanyi naye kangu bagambe Munnayuganda munnaffe ate nga muweereza wa Katonda abangi gwe mumanyi nga Reverend Father Magembe ow'ebukalango nkiddamu Munnayuganda munnaffe ate nga muweereza wa Katonda abangi gwe mumanyi nga Reverend Father Magembe ow'ebukalango Reverend Father Magembe ono yaweebwa kanyo kawulire emyezi 2 n'ekitundu emabega era embeera ebadde mbi nnyo n'atuusibwa okuba nti ayambibwako Archbishop wa Kampala bamuddusa mu ggwanga lya Italy okufuna obujjanjabi obusookerwako naye yasobodde okuddizibwa mu ggwanga Uganda asobole okuba nga yeeyongera okufuna treatment naye era embeera yembi yakomawo ndowooza kunyera kuzomweza 22 omwezi ogw'Okubiri mwaka 2024 naye ng'embeera ye mbi teyeetegeera olw'obutwa obwamuweebwa y'ensonga lwaki temwalaba engenda bikujjuko biri abukalanga eyo olw'ensonga nti omu kubadde bakulira ekiwayo ekyo yaweebwa obutwa naye naye tamanya ani yamuwa obutwa kyembagambye nti ekereziya yajjulamu enseekezi nawe gwe wenna ali eyo oba tuuka okuwera musajja wa Katonda obutwa ate nga si yasoose munnange nkusaba weegendereze nnyo ensi gye tulimu eri abasajja bajja mu Uganda okugisaanyaawo nga baagala kujjawo bannayuganda bannakabala bateekewo enseekezi zaabwe ez'Abanyarwanda zikigambo si kirumamu nkyogera Abanyarwanda kale gwe Omukatuliki ali eyo nkusaba mbi osabire Reverend Father Magembe ow'ebukalango yaweebwa kanyo kawulire mbeera ye si nnungi olw'ensonga nti obutongo bumanyi bulungi nnyo engeri gye butambulamu ne gye bukolamu kale abadde mulaba
munoonyeeko omusabire muteeke ebitambiro by'emmisa embeera bwetyo bwetambula. Right. Tutandikire wa video yali egenda kwera mu conference akatono ne information. Kati njala tutandikire wa. Njala tutandikire wano. Abasinga obungi nakola ka video akonadde nga ali mu t-shirt ya green. Je nakola nga 3 naye mbagamba abaganda baffe bonna ab'enkyukakyuka ba national platform n'abanagenda mu nkuuka mu Lubiri e Mengo mwegendereze nnyo olw'enteekateeka eyabadde ekoleddwa Wasanya Kawo Charles Peter Mayiga, Mathasi Mpuuga Nsamba ne Mutegesi w'Ivulu Abitex ne bannaabwe bwe bali baagala okuzannyira akabadike by'obufuzi okusiiga Robert Kyagulanyi Center mu etoomi n'ekibiina kya national platform ne people power kibadde baagala okuzannyira mu nkuuka. Era bwe nakoze video eyo ne bakomolera abalwazi ne bongerako okusinga ku information yali bazo okusaturatinga era mission yaabwe yagudde butaka nga baadde bagitegese kubanga baadde bategese nti bakole fujjo either mufiremu omuntu omu ku babiri baadde bamaze okuswalinga golo nga baadde bajagala olw'ensonga baadde bamaze okukibala tibagenda kiteeka ku national platform ne people power kisige erinnya ebbi era Robert Kyagulanyi Center mu ekibiina kya national platform mu Buganda. Naye unfortunately Katonda yatuyambye abantu abasinga obungi mwabalebe naye oyagala okutegeerera nti bye nayogedde n'abalebe bayogedde information yabadde ntuufu. Time yatuuse ne batandika okuba obucupa. Baakubye obucupa mwalabye mukulu Abe Mukiibi najja nabaganda ataddamu okuba obucupa yina tugenda kusiba ngenda kusindika poliisi ekwate. Abe Mukiibi nga yayogera ekyo ne kiggwa. Bwe kyawedde abayimbi ne bajja sigenda kwogera nnyo ku by'abayimbi ne bajja kubaga oli performance gwe mulimu gwabwe ne bayimba mpaka mission we yabadde ino okukolebwa. Mission yadde ina kukolebwa yitya. Mwalabye enkuuka zimulabidde emyaka kajjigera mu 20. Enkuuka tebeeranga mu bayaayi banyakula masimba kuba bantu. Kyabadde mu lunaku lwajjo nga mulimu abayaayi abali mu kuyita mu bantu banyakula bakuba okubajjako buli kibalina. Essaawa zekyatandikiddeko ba organizer bennyini babaddewo ku stage nga balaba. Wabula tansooka enkulago mayi buli kimu twagala tukulaga obujulizi. Struggle yage mintu gundi yayogedde nga tewali bujulizi. Oni abadde Abe Mukiibi. Nkuuka kubanga kubakuba obucupa. Kulekeraawo Bradi nja kulagira bakujjewo. Nkiddamu nja kulagira bakujjewo. Obaga okuhuyo obaga okulira ekyo nja kulagira abasirikale bakujja. Muleke. Kati bwagamba nti muleke ne babaleka obudde bwe bwatuuse bo baali baagala okukolera effujjo ne bakuba abantu kuba kano ka video ketufunyeeko wadde live wadde bungi tebabutaddeeyo kati laba kano nga bakuba abantu. Sorry sanateekamu audio w'abantu wano njagala mpulirawo Abe Mukiibi ng'ayogera ekigambo kyonna nga bali mu kuba abantu. Wawuliddewo Abe Mukiibi ng'ayogera ekigambo kyonna misana tuku. Kati bwadde bukyali misana kati ate ekiro wazze bibinja by'abayaaye ne bitandika okukuba buli muntu naye nga tewalina omuntu yenna MC oba organizer ayogera ku kukuba bantu nga teri wadde MC yenna ayogera ku kukuba ku bantu naye nga n'emisana oli agambye tujja bakwata. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi kuba kyadde kiteeketeeke ekyo si kyekikulu. Kati ng'oyagala okumanya olaba obukyayi owabadde mu kivulo kino President of Amuganya okuyimba teyazze naye mutowe Mickey bwe yazze ku stage okuyimba vibe neekwata. Kati ono Abe Mukiibi yabadde amanyi nti Mickey agenda kuyimba ennyimba za Kyagulanyi yazze amugobera natuka n'omugamba okuba akaama namuganduza tuyimba nnyimba za musajja wano. Nze nawe abadde ku live mwawuliddeko nga bazanya oluyimba lwa Kyagulanyi lwonna wandika mu comment nga sinazanya ka video kano mwalabyeko nga bazanya oluyimba lwa Kyagulanyi oba olwomuyimbi yenna yayimba oluyimba lwa Kyagulanyi nga bwe batera okukola tewali. Naye olulabe Mickey Wine ngajja yamulumira omuluba ku stage n'amukuba akaama wano eno kojja kukazanya kubanga eddoboozi mweri mulyoke mutegeere obukyawo basajja bano balina
Guyajja. Olaba kye bayita obukyayi. Olaba kye bayita obukyayi. Olwazze ku stage yamugobereddewo ng'amuyita togeza n'oyimba oluyimba luno lwakyalo. Era tewali luyimba lwakyalo lwakubiddwa ku nkuuka eyo. Kubanga babadde bamanyi nti Mukama babadde biragita bageza ne bakuba oluyimba olukanka baddire mu buyinza okuba temwakalabyeko. Kaako. Motegedde obukyabasajja balina ku Kyagulanyi. Kati mission eri gye nabadde mbagambye asate first emisana ng'already emaze okufulopinga kuba information twadde maze ogifulumya kane bagaba buli yimu byaze ku stage togeza n'oluyimba lwa Kyagulanyi batuse n'ogamba Mikito oyimba lwa Kyagulanyi era tiyaludde, which is okay. Nze ekikulu kye nasobodde okutegeera mu kino ekintu nti ekirungi nti abantu abakubiddwa bategedde mission eyabadde enkulu ennyo ey'okwonoona ekibiina kya National Platform kisiga ettoomi yagudde mutaga ebisigadde byonna byabadde mu kuyimba Mukama yamanyi eyagenzeeyo kubikayo mubanyimu balira ddala kubeerayo ebisigadde tujja kuwulira ebina bivudde mu nkubo kubanga enkubo zijja kuvaayo awo tuvuddewo. Kati wano wenjagalya mukulu gwe bayita MC Cats ne mukulu Edrisa Musuuza malo bakwatamu wano nga sina kyamuka tuyuka tugende ku video yaffe ya leero. Mwenna abadde ku social media olunaku lwajjo mwalaba ebintu bingi nnyo ebyatambudde. Yoseri yakozesa abantu bangi ne Salim Saleh okujja okuluba president waffe okusinziira ku speech president yakoze ng'ali makaage ng'awogerako eri eggwanga lwa Kyagulanyi Ssentamu. Bakozesezza abantu okujja kukola kye bayita counter attack n'omukulu gwe bayita Cats we yazze n'akola okwogerako kuno. Njagala mukawulize bulungi nnyo ngenda musomesa ajja tegeera batu byayogera. Gobe bulemenga ffe mwendo ngo tugitunze naye gwasa okututunda. Bwayingira parliament tewatuyamba wali ku bibyo kana ate gwafuna akasuwa akalala akaleeta ssente pena otulekero gavumenti tandika otulabiriza nani kuteekako obuntuntu bayanso tuyingiramu ate gwali comfortable. Kamili bwe yajja okusaba kaadi ayingire eyo kwa mwali mwazirunda mwali babiri naye ate n'omukuba ekikono. Mukulu MC Cat message ye twajulidde bulungi nnyo naye nze ngenda kwawukanako n'abantu abalala bakuvumye ebiseera bisinga siteranyi kuvuma nnyo. Njagala nkubuli ebigawo bino osanga binaakutukako bulungi nnyo era obifunemu amakulu mangi naye nga mu kyonna kyengenda okusooka okugamba nga tonnavaayo kwogera mu kamera na kwogera message yo eri abantu. Gwe kennyini osookanga ne weebuuza nganze omuntu mbulamu bwange ebbanga lyemmaze nga ndi ku TV kiki nali neekoleddewo ng'omuntu nga tonalingiza mu ssowaani y'omuntu. Mwenna ekibatawanya kiri ekigambo kimu. Mwebuuza ekigambo kimu omusajja ono yakikola atya okutuuka waali. Kye kibuuzo ekibatawanya. MC Cats oyolekera emyaka 5 eky'obukulu Mukama akyakukuumye ekirungi nnyo. Naye wagambye nti Kyagulanyi yabatunda yakutunda nani mu kisookera ddala yakutunda nani? MC Cats Kyagulanyi yakutunda nani? Ekisookera ddala twawule kye tuyita master of ceremony ne artist. Wagambye nti Kyagulanyi yabatunda nani? Gwe kennyini ng'omuntu weerabidde ekifo kyo ky'olimu oli Sekamwa master of ceremony MC era weyita MC Cats. MC abeera Sekamwa kwogera ku ekyo ky'omugambye okwogera ku ekinabeera ku mukolo. Kyokka gw'oyogerako nti yakutunda ono artist abeera content creator. Kati soko yawule ebigambo bino bibiri wakati wa MC ne musician ba ne artist. Kubanza gesigenda kuvuma njagadde nkusomese. Ekigambo MC kitegeeza master of ceremony gwe mulimo gwo. Kyokka musician oba artist abeera content creator. Kati mukulu Cats nga gwe MC
wali otutte ne weebuuza emirimu gye mituufu gye ki? Bw'oba toli content creator kitegeeza nti olina okwezuula ekituufu kyo ky'oli kubanga oli MC oyogera bwogezi. Wabula Kyagulanyi bw'oyogerako content creator, he creates where you criticize oba you analyze. That is your job. So yawula gwe MC ne musician ba ne artist muli bantu babiri banjawulo kati yakutundira luddawa. Kubanga Kyagulanyi tabeerangako MC nti yatunda kampuni yammwe ey'abasekamwa. No. Ate nawe tobeerangako artist nti mwalina joint stock company Kyagulanyi n'agitunda yakutundira luddawa. Ekyo kikya muganda wange bakusindika mu mazzi amaavu g'otajja kusobola. Ekirala wagenze n'ogamba nti Kyagulanyi yabeera mu parliament enda kye yabayamba nga abantu bali mu music industry mukulu. Ndowooza njala kutegeezaako na kino kitegeere. Music industry ya Uganda tetandikidde ku myaka gyo gy'onootera okuweza ataano. Music industry ya Uganda erina emyaka gigenda okuwera 10. Olya. Era Kyagulanyi yabeera mu parliament emyaka wagindaba 2. Naye njagala okujjukiza ekigambo kya corporate olwaliro mu Uganda naawe kennyini agamba nti olwanira music industry gwe kennyini bwe bakubuuza corporate osobola ginnyonnyola bulungi gitegeeza abantu. Kati ndi wano okutegeeza mukulu MC Cuts nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba president wange omulonde si ye musician oba artist asose mu parliament. Nga Kyagulanyi tanayingira mu parliament eyo njala kujjukiza waliyo ba artist ne ba musician baaliyokko. Naye lwaki bo oba tembabuuzanga ekikwatagana ku corporate music industry. Era kanzoke kujjukiza music industry egenzo okuba nti ekwatibwa mu government nga emaze okuvaamu omuntu abasukkulumyemu entegeera najja ne yeesimba ku office ennene eyowa president ne bagamba wait a minute nene esobola okuvaayo abantu wane waavu obuzibu. Kati muganda njala kujjukiza nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ekebo bwenta nayingira parliament. Mu parliament omwalimu Katolo Bwamba yali musician, yali drama actor, yali song producer, yali ayimba, yali director. Katolo Bwamba yaliko mu parliament nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tanagiyingira. Watwala time n'obuuza Katolo Bwamba bakoledde ki? Omugenzi Paulo Katolo Bwamba. Tugenze maaso. Waliyo omukyala Rachel Magolo wa Afrigo Band yayimba Obangayina yaliko MP. Watwala obudde n'obuuza Rachel Magolo wa Afrigo Band Obangayina nti why music industry wagikolerako okingo kyali MP. Nage sigenda kuvuma dokujerega wabula twagala basomesa mutegere nti bintu bino tubigoberera ate tubadde banga ddene nnyo. Nsoose ku Katolo Bwamba yali director, music producer, music songwriter, buli kimu ng'akimanyi yabakolera ki music industry. Zero. Nekugamba Rachel Magola owa Afrigo Band yayimba Obangayina yali MP. Mwamubuuza ku ya corporate? No. Ekyo temukibuuzangako. Tugenze ku Peter Sematimba. You are watching mwana naawe. Kanso kenkuzeni wa Peter Sematimba olabe. Linda ko nkuzeni wa Peter Sematimba. Mayinzi byange embeera nabyo wano. Okujja na delete nze wano. Twasabye mulanga ali mukuzina mazina wano ali ludda Peter Sematimba. Aliwo Peter Sematimba. Samdali tinza kweli. Samdali tinza Peter Sematimba. Ida katono nnyo wano. Mupego dakike mwayibo bana bantu bakusomesa mune beta tubasomese bategeere. Ensonga zino nga bwe ziyimiridde. Honorable Nyinzo naye njamufuna Honorable Peter Sematimba njamufuna akakulage wano. Okay, eyo tebe kulwa kubaka video sikalina. Honorable Peter Sematimba yali muyimbi, yali MC, yali radio presenter, ate yali director. Yakola ki mu music industry Peter Sematimba. Yalina ne studio bamukwasa okubeera ne studio mu company bayitanga Dungeon Studios. Oba yali machingi. MC no mani kuliko no. Peter Sematimba yalina studio bayitanga Dungeon Studios yali machingi. Oba kwate nyimba sort of kakokolo. Ina nyimba nyingi nnyo zibakwata. Kakokolo Peter Sematimba yalina studio bayitanga Dungeon. Bantu bage bisinda tujja ne banga dine ngamuza tusaka. Tubadde tusise. Judith Babirye yali mu parliament yakola yoki. Liso moja eri tumuine yali mu parliament yakola yoki yali musician and artist yali yakola yoki muine temwedabyo. Tugenze ku Honorable Senyonga Muyanja Senyonga yaliko MP we Mukono. Yali MP nga tena musician atenga artist. Yakola ki ku music industry. Muyanja Senyonga. Tugenze ku Sulaiman Chibakoze Madada.
yali member parliament era nga limu nabya ne artist tugenze ku Nsereko Muhammad MP Kampala Central ne yali musician oba yebisime mentally bisime ko babisimu mentally police sort of mentally police ne mentally police kalete wali mentally police medicine Nsereko Muhammad mentally police yakola wochi mentally police Nsereko Muhammad yakola wochi ku corporate okubanga ne artist bano kumenyeddeko bamenyere bulungi nnyo okitegera bulungi nnyo ndi kubali abakadde abaddeyo nga nupu tenajja njagala kubeera loud andikira ndi kubali abakadde abaliyo nga nupu tenajja bengezezaako okusoma wano mbakudiremu Nsereko Muhammad mentally police Sulaiman kyebakoze madada owekitiibwa honorable Senyonga ow'emikono Munyanja Senyonga Peter Sematimba yaliyo Rachel Mambola yaliyo Katolo Bwamba yaliyo Judith Babiri yaliyo Eri Tumwine liso moja yaliyo kigundi bonna baliyo nga ba artist bakola ki kati ebigambo byogere ng'omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuparlament emyaka cage ebiri n'avaayo ng'akiikidde bantu b'ekyaddondo teyagenda nti agenze ku ticket yakukiikira abayimbi for information ne be yali ajja ekyaddondo tewagendayo wadde ku campaign trail y'okwogera ekigambo nti wasuza otya ab'ekyaddondo mumpeere Kyagulanyi akalo tewakyogerako so kati muganda ngenda kugera ekigambo kimu nti ebiseera bisinga bw'obanga oyogera omanyanga ekitufu kye kiri MC Cuts omaze ogenda myaka 3 muri music industry naye nga oli sekamwa master of ceremony you are analyst oba criticizer ebintu bibiri ezo field zolimu either you are analyst oba criticizer toli creator toli content creator so teweeteeka mu kifaananyi ng'ense kya sensekere ng'oli muyimbi no toli muyimbi oli mwogezi oli pikkerere just pikkerere oli pikkerere toli muyimbi kubanga omuyimbi ye content creator you don't create content you will analyze oba criticize bintu ebibiri kati bano gwobuuza content creator ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okitegedde bulungi nnyo kati ndowooza otegedde woogwa before nga tebanakuwa microphone okwogera kuba gwe mulimu gwo sooka otegeere ekintu kye ngenda okwogerako nkimanyi nkiri oba si kiri MC Kati oli pikkerere toli muyimbi ompulidde bulungi mu Luganda oli pikkerere just kwogera bwogezi gwe mulimu gwo ekinyumye n'ekitalimye gw'okyogerako naye nga tomanyi oli yatutte budde kikola kati muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kye yali atunze kikyo tomuwandikiranga luyimba temugattangako bizinensi temwagalako ku mukazi y'omu temulina kibiina kye mwalibaddemu kya bya buyimbi nti yalina ekintu kye yatunda notatundanga music industry mwe mwalemwa ne mwewaayo gye muli ate nyongera okujjukiza nti mulina enjawulo y'amaanyi nnyo buli muntu alina ekyayagala mu nsi kyaba akola mu kadde k'akatuufu wafunanga ssente n'ogulengato ya miliyoni 2 ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubangamu bulooka wayambalanga miliyoni 1 ku miliyoni 3 Robert Kyagulanyi Ssentamu yagulangamu madinisa ompulya bulungi nnyo wanywanga zisampagani wezi muyita champagne za mitwalo 5 kakadde Robert Ssentamu yagulangamu pasipalamu nakwongera kugula ttaka liri emagere gwe nga ssente zinywa bunyi okitegeera n'osula mu apartments ez'ebbeeyi nakati zokyasulamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asonda ssente zigula musaabala kati buli omu alina ebigendererwa ebibye nti ye yamanyi obunaku bwe naye n'akozesa ssente ze ng'obudde bukyali in fact gwe MC Cuts Douglas Lwanga nsubire Douglas Lwanga ali oke ali yaddeko ng'omubi omweru mu byenfuna Danny Mosh MC Mosh wa National Platform mubachali mwabasa musana kwendako ne munoonyerezebwako mu byafo bya Uganda emyaka emituufu gye mulina Mosh wa National Platform kansala Machinje DJ MC Mosh Douglas Lwanga ne MC Cuts tulina okusooka okubatwala okubasooka okubakeberako emyaka emituufu gye mulina kubanga mubadde ku bintu by'okwogera ku music industry ne ku mizanyo emyaka mingi nnyo naye ate banga lemukoledde terenkana ebintu bye mulina yensobola kimulina akasajja so mukulu njagadde okukomya awo sagala kuwa budde bungi nnyo nze sigenda kuvumanga aba just nkulagizibwala z'ikintu kyo naye ng'ekinyusi si kiri mu kano kenjogeddeko nti gw'oli pikkerere toli content creator toli muyimbi oli muzindaalo just a mouth pick you are just a mouth pick so bw'oyogera nti bakutundako ki nyumba yo ttaka lyo kibanja kyo kiki bakutundako mukazi wo kiki batunda especially kubanga music artist baita ba artist togendayo wale baita ba MC ogenda
kinyagadde okugamba awo tuvuddewo oyo mumaze tugenze ku mukulu Edrisa Musuuza yayogedde bw'ati Mukulu Edrisa Musuuza aka Eddie Kenzo mpulamusiza kansuleto oli mulungi gye baliko gy'otuusaako engalo ebiseera ebisinga tugaa nti butasoma bulumu okuze ekituufu butasoma bulumu okuze mmanyi bulungi nnyo embeera mw'oyita abala gye batajja kugimanya naye kangibabuulira olwaleero gaayo ono alina depression oba kye tuyita depression lwakuba tayagala kiraga gwe mumanyi oli Musuuza ng'akyali freelancer yeekulebe tebamuteekako kakeeki ng'asala ekirevu ng'ayambala bulungi alabika naye kati yenna ali awo alina depression 1 ye kennyini ali mbuwambe bwe yeeteekamu 2 ennyingiza n'ensaasanya tebikyaliwo 3 bamulimba kyatasobola kuvaamu yensobola kino ebirevu mulemu okusala kati gwe bw'ogamba nti Kyagulanyi abagamba nti musabiriza kiki kyeyalimba kubanga yabagamba nti ekyetaagisa kiri kintu kimu twetaaga corporate nga corporate ejja kimala kyonna yalimba kati gwe ekikutawaanya butategeera lwaki the fact is tuzze tubasomesa baga nti music industry Museveni yamanya nti evuddemu omuntu amuvuganyiza wandivaayo n'abalala n'atandika okuteekamu system ya divide and rule atya gwe kennyini Kenzo bakuwa federation eyo n'okuŋŋaanya abayimbi bakudduseeko Ragadi ayina eyiye Fina Amasanyalaze ayina eyiye Travis gwe bayita Dr. T alina ebibye buli muntu alina ekintu ekye kyatambuliramu kati kankubuulire kyoba otegeera olwaliro era otegeere nti mulina okwezula ng'obudde bukyali mwandibadde muwuliriza nnyo Kyagulanyi oba abantu ababuulira essaawa zino abayimbi bonna badde bagenda eggulu ani abadde abakontrolinga abadde Dani Kazibwe that is Ragadi nga ne baluwa ze bawandiika okuddamu Jerusalemu sale zina kuyita mu kitongole Ragadi kyakola ki kyatwala lwaki si kitongole kye kyaki ekya federation kuba gwe baakumala lwaki baakumala baakuteeka bakwagala basooka ne bakuggyako omukazi bwe bamala okuggyako omukazi ne bakuteekako emisango weegiri ogimanyi bamala okuteekako emisango then ne bakugamba nti okuŋŋaanya abantu bakuwe corporate yes ekituufu yo corporate wagifuna ekyo public buli omu ekimanyi wafuna corporate obeera nayo buli 24/7 ate njagala kubuuza corporate obeera nayo 24/7 osula mu maka gaayo nga gye yakuwasiza oba gw'owasa corporate eyo mbuuza kuba kati gwe ekizibu kyo kiri ekizibu eki 1 oli mu fix baakuwa ssente ne bakusindika n'ozisaasaanyiza emutundo gye mukola jamu session munywa soda munaaba musala ebyayi mukuba embeekuulo ku masannyalaze g'omusajja n'ebyuma ssente zonna yazitwala n'aziddiza Jerusalemu sale nemusigala temukyalina ssente kyova nale ku 31st mwakoze jamu session kati olina stress naye ng'ekituufu okimanyi federation yo baakuwaamu Nyamutoolo era osula weewuba ku makya mpaka lwaggulu ne simanyi omwewubya mu mistiiri eri ajeneti kubanga amaka nagamba abantu baagatwala nanjirigwe yakatoolo yali yalwera omusajja mu kiga eyakuwadde amaka ago gabeeremu gyewawasizaamu leema amaka baagatwala Nyamutoolo mwewujjira mu mistiiri oba oli wa Nyamutoolo gye yakuwasiza era nakino nkiddamu kigamba public Kenzo tawasangako Nyamutoolo yawasa Kenzo nkiddamu Kenzo tawasangako Nyamutoolo wabula Nyamutoolo yawasa Kenzo amanya amaka ga Kenzo nga basulamu ne Nyamutoolo nga amaka ga Kenzo ajje wano agateeke wano corporate job aji kubagita Nyamutoolo ko advocate mukuba jazzi mukuba simanyi bass guitar mukuba buli kimuni mukuba n'ensaasa ensi n'enyumira naye nga bano tebafunye wafuna eyiyo mu kitanda ogirina period toyina muntu gw'obuzaabuzaano kubanga buli kimu kyabalimu okuteeka mulina okukibira mwagala nnyo ebyempuna alina ekirala Museveni bwe bagenda okukwata abantu amanya wikinensi y'omuntu kintu yeeno n'akukwata ewantu awo kati already yamala obbaawulamu mmwe kennyini Ragadi yakwata abantu bonna bagenda eggulu era gwe bawandiikira
sebo njala kubuuza abayimbi bakaba kuwandikidde balo cyangwa mwaka guno gonna ogwedde guddako nga bagenze gulu bafunye ebuzibu buli muyimbi nagende gulu babadde bamulifalinga kulaga ndi so sigwe kubanga guli finito you were finished tulinda kintu kimu kubuuza accountability eya billions za sales bakuwa zotalinaako mutuna magulu ekitanya abayimbi ba Uganda mwenna kumanya level gye mulimu ne mweteeka bimutasobola ofuna milioni ospendinga milioni 5 kitegerezo ojja kukomekereza nga oli mwavu kwesa mu kifaananyi kimutasobola banno bonna bakuloga twagala corporate Museveni n'amanya nti Kenzo kyeki mutatwatwala lema likakumpangire omwana bamukitira na mwito from nowhere ne bakutera omukazi omusajja yali yabera bijujulu buli kasawo deno dere nyamutola akomera nga ku pesa tova obera wali weno ina stress byo ino okwogera kati nga njala kutegeza nange kuveeko sala kumala ko budde ngoyagala okumanya nti abasajja bano Kenzo ine ebizibu ne bande mu music industry mwasaba corporate siwa kiriti bana si promoter si minister yes tasobola kubayimirira nabaganda basajja bano corporate wacha bogerera mukazi wo corporate yingi bako yenya mutoro kubanga musula mu yimbe ekiro namukuba bad corporate eno corporate bako yenya mutoro minister mulamba tebasobola kwegata ne balamu ne basobola okuteekawo amaanyi abayimbi okikene bwa corporate lwaki bagikuba oyina balamu wano minister oyina nyamutoro corporate gye bakuwanga gwo omuntu lwaki oyina lwagadi atuuka wasali musale waki bana basatu ni minister nyamutoro band corporate yo balamu minister ne kazibwe dani bana basatu basobola okugambo sebe n'aba corporate bagikuwa na kino kanvuwa nga nakyogedde olwaleero oba nkireke nina kyogerako ddaka nkyogerere ddala Museveni takuwa kintu nga tamaje kigenda kukomekereza naye corporate gye bakuwa ejja kujja mu photocopy akitegede kula mukamera ngole z'amaanyi Museveni takuwa kintu nga talina nsonga lwaki akikuwadde bakuwa nyamutolo nga corporate okusiza naye ojja mufuna mu photocopy bwe kenyiro yakomekeza ngo ofisa photocopy ekyo nkikubulira okusiza ku information gye nina bikibi njogera ojja kukomekereza ngo ofisa photocopy ya corporate Gozo okuza tuli mu Nyarwanda muno lwete basanga balina ka group akasaba kosa nga bakumala oba akumala dda tukyalina mugaso ate n'ekirala nve waawo bana Uganda mwenajja na statement ene gye ngenda okukola betuyita abayimbi mu Uganda the real artist they don't make chaos they are very silent but these pretenders are pretending anti ba artist or musician basinga okuba endulu okwefuutikawo okweraga nti bayimbi nga tesi bayimbi abayimbi abaddala nga akutte microphone nga ayimba nga eddoboozi si terinywedde enjaga terinywedde wayini terinywedde ki teboogera bali so quiet and polite basirika naye bana abakokulimira mu bitoogo ne bakola amaloboozi ku nsozi ne mu bitoogo nga n'okuyimba bagatta ebigambo kugatta bugasi batufuukidde ekizibu nga beeteekawo nga akajonjo nti bayimbi bano si bayimbi abayimbi mu Uganda basirika teboogera naye bano abeefuutika nga akajonjo amaloboozi bagakolera mu bitoogo eryebusega bagakolera ku nsozi balinga misabo abasabira n'alyoka ajja ng'anywedde akayaga amaaso gamutungusi n'agamba nti ayimba n'agattagatta ebintu naakuba ate the moment kasita mwatandika ebintu by'okweteeka nti gwe oli mu ddiro lyo oggyemu engatto zo ziwunyanga ekizibu otadde ebigere ku meeza otandise okukwata keyboard otandise okubaako mwe mwandikira ne mweproducingira tulina ekizibu nti buli muntu alowooza asobola naye abayimbi abatuufu mu Uganda basirika bano abasajja abazibe babasindikamu okuyiba ebintu bitategerekeka bye basinza okuleeta obuzibu mu Uganda kubanga nawe open jala kyogera kino kankyogere nsi ekitegeere bwe tuba tunoonya abayimbi mu Uganda a real artist oba true musician Kenzo mbayimbi ba Uganda tuli muwadde wafuna success from nowhere tuli muyimbi bwe tuba twogera ku bayimbi tuli muyimbi just okwokolima bukoko wafuna bufunkisima
tugenze ko losime muyita sime bikibi no sime o nesi muyimbi ono okabira nesi muyimbi o just oluyiro lwa mufulo muyimbi oluyiro lwa mufulo muyimbi yo simu yimbi just mukoko limi ngema ko nakera ku machoko wazi kusakusa 10 ne ko manti ko koliroko ne manti budde bokedde o nesi muyimbi jako ono simaje for simanyani abamuyitani ono mutabani wabidandisa mu guweddalu o nesi muyimbi era choba ne mu 3 ne mu top 3 abasata abaddewo yabasinga mu bukulu yali aliruda mu kutandika music industry gatta bebe okwate kamiliyoni okwate kyagulanyi bebe yabasinga obukulu naye tunula music gwayimba bonna si bayimbi ku group y'abasatu kuliko omuntu omwe atali bebe kulu si muyimbi just yafuna bufunyi kisima abayimbi basise omuntu gwe bayita omuyimbi kati kankunyonyola olwaliro labe omuntu gwe bayita omuyimbi ne bwaba teyakoze rehearsals n'aba teyawandiise luyimba basobola okuba rhythm n'afuna message n'emugira n'agimba ng'efo bakayita kapera n'aba ng'asobola okuyimba ebigambo nga bigattagana mu maloboozi agakwatagana obulungi oyo gwe bayita omuyimbi naye banajjanga wandiisa alinga wandiisa ekiraamo n'agattagatta ebintu binajja nakuba muli muyimbi no abayimbi gwe bayita omuyimbi eddoboozi tebalikozesa bintu byakukaka simeka mala okulya bikola simenzi gyenyimbe no gwe bayita omuyimbi nga muyimbi ajja muzira mu studio bwati nawulira nga producer ina ekidogo kyataddemu ebigambo ne bijjanga ato in fact for starters omuyimbi yenna abanga musamize omusamize Paul omuntu nyakubo ngagenda kule buli kikati n'omuyimbi omutufu yoyo omuyimbi omutufu music yeye nyini music ku bantu bona baperformance mu lubiri Kingi Sako wazenge kintu kyekola mwikoze lengera bazeeko nebyo tebasobola bibagamba nze ngendo bibagamba ate mulaki mujja kunkola kubanga amazima angamanyi eyo industry nalingi baddemu ojja kubuuza wali oyimba ddi nali sinatuuka mu kuyimba kubanga buli kintu okyetegekera ogenda okikola okitegera naye katulina obuzibu abantu abefutisa music industry befudde nti bayimbi bali so si bayimbi bali bagwa bugumu kintu wano mu Uganda abasajja abayimbi naddala mu eno music yakajjabere batono nnyo kati waliwo gwe baziika ne radio yafa naye n'omuntu omulala yasooka okufa ennyini yafa waali naye nga waali atambula oli yafa neno yafiirako so kyembagambye mwegendereze nnyo nga tonnayogera kintu kyonna mu kamera making sure nti kyogerako kimanyi era ng'okitegeeza mwe kennyini singa mwateekawo okugugu muga no okola ekintu kyonna twetaaga copyright naye omwandivunye Kyagulanyi emyaka 75 nga mwali mufunye copyright fe tetwalina buzibu kuba Kyagulanyi yagamba naye copyright ajja kunnyamba naye muvumu omusajja copyright mugifunye sente bazibawadde muziridde ziweddewo mutandise ate nga mulina okola bagamba goyimba olimba dakiika 3 n'ogaa nti oli muyimbi omusajja Erimani Basudi yayimbiranga eddakiika 4 Kaferaziweero Sebataziweero Afrigo Band genda kuyimba za Kyagulanyi zibula mu dakiika 5 plus nenga zina message nenga tegero omuntu bako oluyimba nga terulimu wadde ekintu just batadde mutesi kiduula kunywa mwenge kuteekamu kintu kuba bukubi yo si music era mbabadde muyita bayimbi temuli bayimbi no muli baseddekezi talent mwagitunda ne mutunda ne rights zammwe mwenna okuwako ekyokulabirako nabala kizo ba obuzibu okukitegeera kambazizeko mu comedy katono nnyo omusajja gwe bayita Amoti Omubalanguzi nze muyita Bugiwugi ne bw'omutumira mutunulizi ng'omusanze musanima nti oyo is a comedian kati ne bw'osanga omuyimbi ng'ayogera bugizi n'abayimba tebataddeeko rhythm otegerawo nti ono muyimbi sanga benjogeddeko amugere tandika okuyimba
awo situgenda kulwawo sagala tuwewo nnyo ngenda bagamba ekigambo kimu nga nfumbi kino video yetandise omwaka ekizibu kya Uganda mwenna ekibatawaanya mu bakenzo baani mwenna ekibatawaanya bamuyita Museveni ebisigadde bijja kwesotinga byonna wayimba vorongoto okyasobola okuyimba vorongoto wantu wena wayimba biwobo okyasobola okuyimba biwobo wandi badde obuuza nafulumya ennyimba bati banjagala naye waki sikyasobola kuyimba nnyimba ze nayimbanga Museveni yakuyamba wali okola kati ate nokakwata ensobi muka video kano wagambye nti nze mpagira Museveni kwa kinkakatako ya nyambo nali sina sente Museveni yakajja ku sente recently nenga music industry badde banga sente zobadde okola zibadde ziragaluda kitegeeza nti go wetundayo bwayimba biwobe ne system volongoto wabiranga ne bivulu buli wamu kasita wagenda ne wetundayo omwoyo gwe ne corporate yo tokyafuna bivulu kati nyamutolo ya controllinga toyina jolaga togenda ne wali sinka tokyabasinkana period ukitegere kuba mwetunda ekizibu kyammwe mwenna ffe tuyingira mu business yammwe mubeere bayimbi tewali abajjeko kitiibwa kyammwe nenjala baga ekigambo kimu nti ekizibu kya Uganda muyita Museveni mu buli sector yonna music industry Museveni yajonoona ne muganda Salimo Sale kasita mwadira omuntu atasobola kuyimba de sisiri tumukoye ne mumukwasa corporate ne mukiriza abategeerere nga ali guru mwali muwedde kasita makiriza okukolera Museveni musirike ku bizibu bya Uganda mwali muwedde kati olwaleero mwenna abadde bayita ku mitimbagano 31st yasaze buli muntu yategese ekivuvu 31st yategese buli yategese ekivuvu mujja kuna nekyabadde mu nkuuka nga yakitegese akaaba lwaki already economy eri wansi abantu bakyalina sente inflation eri waggulu oyinza okola muntu yayingiza abantu bawonanga mutwalo ogenda okubala nga bakyambanja so yebi tubagambye ekizibu kya Uganda bakiyita Museveni yakyankalanyiza buli kimu namwe yabogeza ebige by'ekisimu ali bete mbyogera amazima mugamanyi nti omuyimbi yenna omuwandiisi omuzanyi w'akatemba yenna ekintu kyasinga okufunamu ssente bakiyita corporate mu America abayimbi abaafa bafuna famires zifuna ssente nenga baafa dda n'abaliwo nga bawumula bakyafuna ssente nga ssente ziva ku mitimbagano ku TV ku radio n'omuntu akozesa oluyimba mu firimu muzanyo bakyafuna ssente lwa corporate mu kibalimi okutegeera oli amanya ati singa n'aba corporate jjukira be balina amabaala be balina woteeri be balina TV bannanyini radio temwasooka kitegeera mu bwongo bwammwe kansooka embazzeeyo kati nga sinnafundikira wano Museveni ne Salimo Sale ne famire yaabwe be bannanyini mahoteero be bannanyini TV be bannanyini radio be bannanyini mabaala ompulira bulungi nnyo music ono gyazanyibwa gyalina okuzanyibwa basasule ssente kati kyebalina okukola mwe kuba kontrolingira eno bajja mu bizinensi yamwe basingana bakozesa ebintu byamwe kuweerere n'abateekamu ne divide antu ne babaawula temwakimanya waliwo ledi esobola okwogera kuva kumakya paka lwagolo kati kubye luyimba kebere TV waliwo ebbala esobola okunywa mumwe nga abantu basirise bonna balinga bafidde nga temuli music waliwo hoteli esobola okubeera nga temuli mu music kebere kafutiria ihayi nga temuli music waliwo omuntu asobola okuvuga emmotoka mu nsi yonna nga temuli mu ka music tewali bano baamanya bannanyini bizinensi tibana ba corporate bagumugenda tandika obasolooza nebaga tusooka tubakwatire tubagire mu politics tubacyankala bana agenda okudde mu lufuma z'okuyisaawo ekyaffe temwakisoboka kitegeera aho tuvuddewo tugenze ku nsonga endala abantu bangi enkola ya Museveni ebadde ekyawala ebyokutegeera mutya bwakola na mutya bwawamba bwobwongo bw'abantu one yasooka n'ajjawo amateeka ensi n'agireka nga teri mu mateeka mu balosatu waliwo amateeka one n'addira bannaddiini n'abaholdinga nga yabafuga
n'abateekamu n'abantu ebbanga lyonna abasiraamu ekiri abasiraamu bali abasiraamu nkiddamu teri ddiini mu Uganda eri against basiraamu wabula abasiraamu bennyini bali against basiraamu bannaabwe n'eddiini yaabwe nga Museveni abakozesa buli musiraamu yenna akubiddwa amasasi abadde mu lukolo mukubisa amasasi musiraamu buli musiraamu yenna attiddwa abadde mu lukolo mutta abadde musiraamu buli musiraamu ali mu kkomera abadde mu lukolo musibisa mu kkomera musiraamu munne n'abega mizikiti si bakatuliki si baprotestant si balokole basiraamu nga Museveni akozesa basiraamu nanyi kyabalimu okutegeera mwenna abamanyi Sheikh Obed Kamulegeya wali weebuzizaako lwaki tajjaako sani giraasi ebigiraasi bya Wolodingi era lwaki abadde aweerezanga Museveni ebbanga lyonna bano besajja be yajja akozesa okubeeka obusiraamu ebbanga lyonna ekitamugisaako sani giraasi ezo kuliko eriiso erimu nga waba afuutikamu fuutiike nga siriri eriiso eryo kalyandiga kyekimutamugisaako galubindi ezo naye ono ebbanga lyamaze nga abega abasiraamu tewulimanyi weyatuukire n'okukola statement yamulabisiza lwakuba teyategere tibamulabisiza wulira Bannayuganda nkyogera bulijjo mugenda kudula Museveni nga amaze okuvaawo mwejjuse teriyo mu nsi yonna nona yogedde Abamerika Abangereza abawa teriyo gavumenti yonna egenda egabira bantu sente bamuseveni wazika bagabira country, even in America, where which distributes money to the people as Museveni does. Abantu ababulijjo mugende musubule mugende musubule mugende musubule ayiridawa ayinza okwogera n'esigundi era yisikabi. What he does to the common man, you go and trade, gets the money for trade, gets the money for agriculture. Where do you find that in the country? All right. Kati byabasajja bajja ateeka madiini okukola emirimu gye. One, Sheikh Obed Kamulegeya ne banno abafaanaganako nga bwe. Museveni takyafugira mu mateeka afuga nga bw'ayagala. Lwaki? Buli lwajja okusaba enyongereza mu parliament sente bazimuwa abantu nga mwe babagenda okuwa ssente okutambuza obulimba n'okubuzaabuza bannayuganda. Tewaliwo mu nsi yonna ng'oggyeko Uganda omukulembeze gy'akwata mu nsawo n'agabira abantu ssente okukulaakulana. No, ekyo kikyamu. Ssente ezo azijja mu kitabo ky'eggwanga mu bukyamu kubanga akimanya alina bagulirira okumwagala. Bwe mbata bawadde ssente musobola omwogerera amafuukule nga gw'omu ku bo. Ate nga n'emirimu bajja mbadde mukolera egy'okugyawo abasiraamu abatuufu abaali basigadde ku mulamwa ogw'okulwanira obusiraamu n'okulwanira eggwanga. Kati ekyalina okukola kwata ssente nga mu abaluvu n'abawa ssente mukola emirimu egyo. Naye nga kimenya amateeka kubanga ssente ezo Sheikh Obed Kamulegeya ne banno bazzukulu bagenda zisasula naawe kennyini nga tonnafujja zino zaakojja zisasula. N'abali mu kitinga ekyo ab'eddiini endala buli ssente Museveni gy'akwata nga yamuwa musono n'agikuwa. Ssente azijja ku ssente ezo zennyini. In fact buli lwakwata ssente n'aziwa omufaatha omusosodooti n'aziwa sheeki n'aziwa bamugulidde emmotoka aba akutte ku ssente ezo z'olina muwaleta essaawa ezo. Ekyo mbadde temudda kitegeera. Buli Museveni lwakwata emmotoka n'agiwa faatha oba sheeki oba omuntu yenna oba akutte ssente n'aziwaayo. Sente ziri mu wallet yo zennyini ezo zolabako awo z'abaakutteko n'agulirako omuntu ye ekintu oba n'amuwa ssente. Agenda kumbuuza shia ate ziba zivaamu zitya. One, Uganda buli munnayuganda abanjibwa miliyoni 3 ezijjudde batubanja obutabalika 94 94 trillion zibatubanja. Buli muntu nasasula miliyoni 3 mu Uganda yenna. Kati lwaki kugambye nti lwakwata ssente n'aziwa yabaakutte muze ziri mu wallet? Ensonga yiino. Buli kati omwaka gutandise batandise okukola enteekateeka y'okukola budget y'omwaka ogujja. Bwe bakola budget babaako ebintu bye bongeza. Bayinza okwongeza amafuta. Kati gobadde agagula 3,000 bagateekamu 5. Kitegeeza gobadde olina okugula 3,000 olina okukwata mu wallet yo yongereko 2,000 ojjuze 5,000 baba bali mu wallet yo. Sukali badde ku 10,400 bagenda muteeka ku 10 ku kakaaga. Kitegeeza ojja kukwata 2,000 ziri mu wallet ozongere ku 10,400 zoleka kakaaga buli sukali. Sukulu fees twasulanga emitwalo 5 ku 10 kati omwana yenna asookerwako mu Uganda wa $200 ng'omwana yagala essomero eritegeera lya $300 eryo n'abasomero 10 abenkanamu. Gwe njala kubuuza kyali wange ali mu UPDF
Will you match with those people who can afford $300 per term? Will you match with those people who paid $1,000 for school fees for their kids? Will you match them? Gwabana bagenda kusoma di era balituuka di ku mutindo gwabo ofune emitwalo 35. Gwe akola mu banka tera ofune emitwalo 4. Omwana alina okusomera mu ssomero lya $3 kekakadde kamu emitwalo oba emitwalo zize ogenda zifuna di. Era omwana agenda kusoma di okumakinga nabali. Omwana banga asoma mu kisulo gana masomero agakolamu. Tamu asasula kale kamu n'ekitundu. Requirement si milioni. Ogenda okumala nti okutte pocket money biki? Ogenda okola video emirundi 3 mu tamu ng'omwana ayinjidde $10,000 mu 2 tamu emu just single tamu. Onoosobola okumakinga n'amasomero amalala abaana bagenda kusomera luddawo. Kye tubagamba bwe nsobola buli bakwata ssente ne bazigaba ng'agaba ssente azijjawo. Kiba kitegeeza akwata mu nsawo yo. Bwe batakutte mu nsawo yo agenda kwongeza ebintu mwafuna ssente ng'ate ebintu byo gobikozesa. Gwe kubuuza mama akola mu katale. Omwana wo gw'olina omukulu yasomeranga ssente meka? Yasomeranga emitwalo 5-3. Ekiro nnyo 10. Mwabala okukima nti kosi yali esinga okubeera ebbeeyi makerere. Yali ya mitwalo 50. Kosi yali esinga okubeera ebbeeyi makerere. Yali ya mitwalo 50. Kati buuza kosi za ssente meka? Amasomero gakyuka ne gaffe Kenya ne gajja mu Uganda oba gakyukamu. Amasomero gasigala gamu ebizimbe bimu silabasi zezimu but kiki ekyaleeta ebisale by'amasomero okulinnya kubanga bateekawo enjawulo wakati w'abaavu n'abagagga nga kye baagala. Bogenda okuziba mu myaka gyabwe gino kye tugenda okulondamu ng'abayaayo yeeyongedde obungi nga bali mu Central. Muwoza ggaali omwana alina eggaali ya gundi esinga. Muganda wange yes eggaali esinga. Waliwo go bafunisa olubuto ng'omwami agenda kubeera ku ggaali ya muyimbi oba agenda kunyakula busimu. Ekimuleetera ebyo kubanga yafeiringa okusoma nga ssente teziriwo n'afuuka ekyo. Bano ababa basomera Harvard kuba ssente bazijja mu ggwe. Aba basomera Nairobi kuba ssente bazijja mu ggwe. Basomera ku Oxford University Bungereza kubanga ssente bazijja mu ggwe. Ne gwe agenda kusomera luddawa era agenda competinga nani? Ogenda mulaga sawa zino okula omusawo bakusindika ono Bikira Maria Israeli genda ekiruddu buli wamu kintu kya bbeeyi nebbo olwalamu kubanga they can afford. Balina medical allowance nga bali bagenda Nairobi bagenda Turkey bagenda India bagenda mu America okubajjanja bago bagenda kujjanjabira wanyamo no balaba egali yagundi esinga oyo tebamutondanga alina kubeera kukola bya gaali no ya failinga muzadde ya failing omuwera ssente teziriiwo talina mulimu gwagenda kukola kubanga teguliiwo emirimu gyonna bagitwala gamba n'ogwo bano abalina amanya gabalinga ag'enjiri bagitwala kati njala kutegeeza olyoka otegere bulungi muddemu amagezi mu basajja mu ne bakazi mmwe gobadde okimanyi nti 60% abantu abali mu gavumenti ya Museveni bonna Abanyarwanda abasinga obungi tebalina qualifications babeera mu office ezo nga g'omwana yasomye bakera alina qualification basobola mu omulimu kubanga yina ndudu oba ye musoke oba ye kyaligonza nga tebasobola mu omulimu kuba balina ogwoli owaabo wakabano nakyo kikulemye okutegeera. Omanyi bagati omuganda asosola omuganda tayagaliza era omuganda tayagala muganda munne kati kansoke ekibanywire mukitegeere bulungi bujja temukitegeera kansoke ekyo mbu omuganda asosola era omuganda tayagaliza muganda munne kansoke ekikunnyonnyola osanga onoofuna omutwe gwe ngutedde bulungi nnyo n'ofuna amagezi enjawulo yiino. Omuganda yenna waali bw'abanga alina ofiisi nga ye boss nga waliwo emirimu gye balanga mu office mwali nga beetaaga senior 6 certificate oba degree gwe nojjanga oli muganda we nga tolina qualification yotagenda kuwa mulimu agenda guwa omulala alina qualification gwe bayita omuganda mugamba asosola wabula Museveni ajja kuleeta natalina senior 4 oba senior 2 oba senior 7 certificate amuwa omulimu ogwo. That's the difference between akiwakana mugenda okibuuze. Nkikuddemu kitegeere bagamba omuganda asosola tayagaliza naye omuganda afollowinga instructions n'amateeka bw'abanga alina ofisi gyakolamu nga ye mukulu ng'alina ebisanyizo bye bataddewo ti baagala senior 6 baagala diploma baagala degree ajja kumakinga sure omulimu ogagwa omuntu ali qualified ng'alina empapula n'aleka muganda we nga talina mpapula. Museveni tasobola kikola
agenda gwa atalina mpapula balyoke badiba government namukerera akoleki amwenye nakala kaka tulina ekizibu nti omuganda bwenzija nenkuwa omulimu ng'oli relative wange ojja kuleeta akamanyimbanya kakwatisa embwa mmannyo. Yes, that's my sister. How you muganda wange nemwetukaleti ng'otandika okumanyira buli muyina omukozi ali mu office kubanga oli related kwoli. Ekyo muganda takikkiriza, tayagala total nonsense. No, ebyo bintu bye mbali temumanyi mbu muganda musosoze. No, omuganda ali principled. He rather use omusoga atagenda mwemanyiiza nga ina qualifications than okozesa muganda nga tena qualifications agenda omumanyira n'okumanyira kampu n'abakozi bonna. Ekyo mukitegedde. Ensonga lwaki gavumenti y'abaana abasajja egudde badibaze buli kimu, economy egudde, security egudde, bannayuganda abawo kubanga tebamanyira bakulitisayizinga obwongo balina butono. Otosobola kuddira mwana nga bwa P7 bate yasoma n'omwe mundu ajja kuba kukuba omuntu essasa atambula agende. N'oddira omwana nti CDF nga Sadi Hasi yagwa, mu America yagwa, e Cairo yagwa, anywa bunywi mwenge okuva ku Mande mpaka ku Manda anywa mwenge kusala byayi mu ngoye nga CDF. Nga amateeka Museveni akimanyi nti CDF yanateekedde okukola public statement. It's a treasonous statement. N'amuleka kubanga kyembagambye kiri nti ye tafaayo. Awaliwo omuntu abantu abasoma amagye bagayita bayitirivu nnyo nga tosobola mulyako public domain nga yogedde ekigambo kyonna, but he is qualified. Ebale tembimanyi ojja bisangana okambi kugamba onyiigire nga tekyekituufu. Ekibonyaabonya ekonomi ya Uganda, ekibonyaabonya politics wa Uganda, ekibonyaabonya buli munnayuganda ajjaddukira obuzibu butegedde. Omuganda ali principled. Sikuwa mulimu nga tulina bisaanyizo kyekisooka ekyokubiri. Twayiga nti mwempa muganda nga omulimu ajja kutandika kumanyira n'okukola nemekola naye ng'atayagala musasule. Sira kindi kampu lyagala ajeddizo banzita nveewo bye bintu biwo. Naye Museveni kasita amanya nti olwo muntu wange oba yasoma teyasoma buteeka buteesinga tubavuluze buli kimu. Ekyo ekizibu ekiriwo mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala. Sokemba mu eddakiika musooke musse kubanga sipiidi eba nnene nnyo okutegeera ebintu bino. Mbadde mu eddakiika musooke musse sipiidi eba y'amaanyi nnyo okutegeera ebintu bino okugenda mu mutwe. Haya, kalutandikeyo tukomye.